Sirimba lero bino byogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo mpankuwe edamale omutima gwange bisuleyo mpankuwe yongeza checho mama nze osibye atya mukwano gwange bulungi awaddeyo akaddeko nogamba ti nokolabe program okwanjira n'embaga banayikulika Christmas osibye otya mukwano Christmas yatambula etya naffe Christmas teyalimbi era twebaza Katonda okubeera nga tutuusiza ku nnaku zino era nga tulina essuubi tajja tutuusa ne mu mwaka ogujja tugumaleko n'ogujja mpaka kukoota myaka 9 okitegeera mukwano Katonda ky'omusaba kyakuwa lwekyo bw'okola nti osaba obulamu otera osigale ng'oli mulamu mukwano nga naye bw'okola ebikuyamba okubeera omulamu. Pampita Sharita mazima wanvu era nga nsinzidde wanino ku Delta TV okubeera nga nkutuusako programu eno yonza si yeggalawo omwaka 2024 kankugamba happy new year in advance happy new year mukwana banange abasharitas by the world bebanyambaza nga banaffe abakiga atera atayazizo nazo natuzina tulina gowns, changing dresses, maize dresses, saloon z'abagole byonna tubirina ate nga tuli mu kwaniriza abaana baffe abapya abasharitas School of Beauty okusoma kwaffe kutandika ng'ennaku z'omwezi 5 ab'ekisulo 6 abadde lwekyo mukwano jangu obeere nga tosoma eby'enviiri tukutikire nga bwe twatikira abayizi baffe ate abaana baffe tubafunira n'emirimu mukwano tuli ku Nkrumah Road Wakoma ekizibe bakiyita Sal Complex banaffe abanjovu estate developers baguza ettaka ku kibanja mpola ate abanjovu junior school enansana era bebamu ne babeera nga akafiizi bakakkiriza kibanja mpola bakusalira nako ate essomero eryo ddungi banaeri okujaguza emyaka 10 kale nomunaye lwaki omwana tomutwala ku njovu junior school enansana wamala ate ettaka n'oligula ku njovu estate mukwano gwange nyongera okugamba nti leero tulina emikolo gyaffe ebiri tulina okuhinjira oli omwana yalungiwa ate tulina n'embaga banaye bagole baffe bonna balungi bana beeronze tulina Doreen Kabatongole ne mwami we Mbabazi Brian ate ne tubeera ne mwami Gita Edward ne mukyala we Martha Babirye abo no beeyita Mamito ne Papito oba tusobokewa bonna bato bwe totololo katusokera mu kuhinjira nga tugenda kugenda wali eri ekireka mu maka g'omwami Stanlas oba Stanslas niwe byona nga omu ku bawalabe jjukira nti omwami ono tulina ne muwala we omu gwe twalaga omukolo gwe ku TV ate era kakati guno nagwo gwa muwala we omwana ono yakulira mu maka ago bamwagala era naye bamukoledde omukolo omulungi ddala bami omukyalo ono n'ekifeesi kye kirungi kiringa ekyaba baby Doreen, you're so beautiful ye Doreen Kabatongole mama we Mutoro tata we Mukiga ate ng'omwami we ye mwami Mbabazi Brian bano nno mu mukolo gwabwe guno gw'okuhinjira bo ebirabo ebisinga tebabireeteraawo omwami aba yaweereza ddente abakadde ze baba bamusalira okimanyi nti bamusalira ente nnyingi nnyo zonna n'aziwaayo nagamba nze ku dwa Doreen nja okukikora Doreen yayambadde n'anyuma atayazinga nnyingi mukolo gwabaddemu essanyu gwagoberedde obuwanga bw'abakiga n'abatoolo ate era nga n'emmisa ne Katonda bamukulembeza nnyo kankutuuseeko omukolo guno tuba ku Delta TV tukole nze Sharita Maziba Wanvu twabakiira twasemera kikazi Brian Beats Sekino kyampulira n'omutima gwekanze nali ndowooza nti oba olyawo nimba naye ondaze nti kyoliko kituufu nnyo si bino omuliro n'omuzigo we biba bimitinze kusanduka nsanduse njagala omanye nti kyoliko kituufu nnyo original newe kuba kukyusa mu ndabika oyagala wagomesa ensingo biseera ndakulabiriye era kyemmanyi tesimbola ab'ebiwato babikozesa ab'obubina bwabwe babubigula
njagala omanye nti ndiwo tebingebyo bankuwe eddembe ly'omutima gwange lisuleyo bankuwe kyekyo bankuwe yongeza eddembe ly'omutima gwange lisuleyo bankuwe kyekyo baliwa bazunza olugambo bagende bakabateme baliwa bana bakisala njagala mukinyikize mumulabe omulangira atunula ng'eyatonyejo omanyi mukyoganyo naye ku luno majoze wamma newekuba kukyusa mu ndabika oyagala wagomesa ensingo biseera nakula tijeno lelo enjelinga mulimu omuntu mukwano gwange tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano kukuhinjira okulungi ennyo tuli wano eno Kireka kumpi ne Unique Hotel wetuze okulaba nga bakima mwana mwala omulungi w'eriso omwana wekabale wekabale lukunjiri okay naye nga nawe obeera wekyakabale omwana omukiga omukiga ava lukunjiri then potpotro kakati babweza batya mu lukiga mukiga wasibota Oli so smart mukwano. Thank you. Oli so beautiful. Webale kusima. Kati achalo n'olugoye lwa shoot olwo ziri zigenda kuba zitya. Zijja nkambwe. Bambi. Oli otya mukwano. Jendi mpozi gwe. Ndi bulungi. Omukolo guli gutya sofa. Mpola mpola. Kikyolaba wano olaba enteekateeka. Mpulira essanyu. Been my friend. I know. Yeah. Wali mu class ki? Twali mu O level. He was my friend, then A level. Nambulira yakagamba. Mwali mu class yemu? Yeah. Okay. Nagamba Doreen. Nkwagala. Wakiririzaawo? Nagamba mpemu obudde. Mala okusoma. Yeah. Bafuuka ensonga. Muli nkwetaaga. Naafuuka ensonga. Yeah. Okay. How has it been so far? It has not been bad. Myaka emeka kati? Tubala myaka nga 67. Okay. Mulinayo ka baby? Tetunaba. Naye nga saawa yonna. Saawa yonna. Ogenda mufuula ki? Official. Afuke na Tata w'omwana. Salongo. Salongo. Tata w'abaana. Tata w'abaana. Omwana gwe nasooka okuzaala oyagala abeere muwala oba mulenzi? Saba Mukama atuwe mulenzi. Mulenzi. Asinge kufaanana ani? Tata we. Asinge mufaananako ki? Yenna nga bw'ali mwagala. Akukuba. Bambi. Yeah. Kale nyabo biki ng'oggyeko okuba nti omwagala naye wabaawo ensonga ezireetera omukyala n'agamba naye omwami ono asaanidde akuyisa atya? Ampisa bulungi. Njagala wa mazima atalimba, he's calm. Ebintu byabikwata mpola mpola. Anyongere love nange njamuwa mpankuwe. Aileen Ntale. Okay, tugende nga bw'okagamba mpankuwe. Mpankuwe. Eddembe ly'omutima gwange lisuleyo. Mpankuwe kyekyo. Waliwo paati esinga okunyumira. Baana bano mujooga nnyo. Naye ku luno okoze ki? Mbajooze nnyo. Weebaze ku bantu mukwano tukuleke. Nkama mbeebaza abantu ne Katonda abazze ku mukolo gwange n'abatucontributingidde n'ab'eŋŋanda bonna n'emikwano mbasiima nnyo. Naawe weebale kujja. Kale mukwano. Okulaba. Nzi wano. Kale. Nange kati mpayo erinnya ly'erukunjiri. Ery'erukunjiri. Erinsaana. Natukunda. Natukunda kitegeeza ki? Tukwagala. Njagala. Oba oyagala abantu kale. Kale, ladies and gentlemen, Natukunda Sharita Kabaleke tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Yes, thank you so much. Tuanze kureba Ronald. Ronald watunga abakinnyi mukama wanje.
kandi umuntu watunga abageni y'ineka uratekwa kwigurira abageni bakagira ki bakatahamo kandi mu kwakira abageni bitu Yesu kandi umwami nari saramanya ibindi kuba baraza abageni bitu konka mukurekeyo barunjime kandi mwe bari kwija mwe bari okwisha tayahiraho Katushabe ayi mukama ruhanga tatu mushobozi wa byona itwa bateranira hano tusima munonga ahabwo kutwisa ahizo bari kurunkeri eri tuwire niritebekanizibwa okumara umwanya muringwa yebare ayi mukama okutuletera abajenyi kandi wo bari kwisa umwana witu dora ahaciro cy'urunkeki ikitwija okumuhingira ka family itwebaza ahabo kwereza amana abo bona abakozire imirimo yo kushemeza umukoro gw'irizoba yongera ohasirire izoberi ibase kwebwa ikitinwa kandi bitwasa gukora imishahezi umurege imigenzo yo kwinjira muhara witu ubiherezo mugisha aza tumwe tukusima ahabwo burungi bwawe ahabwa Yesu Kristo mukama witu ishahezo ziherezo mugisha gwawe patiri na mwana na mutima uri kwera Munabatije ndi mubotora mukize tikiramara mbahereza na airtime uko barabasa kuba bari hare ngene cyo cyandeta no mu misho okugaruka mu kabe bazabo twakira no kutukulisa umuhanda kandi ubutumwa buri kubahereza no kugira mu mwa muretagana ka airtime No, no, no.
Mwendachi tugende nakiyo irete tukagumizamo n'urukiko rwito webare kandi nitwe turamenya ngo nohirira universe niyitwaruga turi mu kutebekanisa nohire konka twineshonga eyatureta aha kandi abantu abona leta mukomu bararuga mushonga umumaka gumugenzi Sarapio Mpamba nangwe kanjire muturaruganya rushanje abo kuba nagambanya rushanje iri yari ore blessing Rubabo county kandi Rukonjiri district. Yes Namazima koko wakigamba aba bantu abona yibembera nanyi foto zitenda jimanya kandi humura nk'ecyaro ndakimanya nakarambi ndakimanya kandi omumaka ga Kenneth Nyakatura amazima niyo nabaleta so nakugambire yituraruga kandi nakuhamiza ngo umwanya ugwa watwakiremo igwo mwanya ubunareta n'ababaje yahife yitaware uko busheke wari kutahuka bize watayuruka igifu utikirizo tugambire abo tubaha kafunguro the gate is open narabo mu samare ahagushonga yobwire cobire kirekireze konka kandi kuko reba baba barahandika Bible bahatandikira kitabo cyo kutandika narenda ngo nitwe twari hakiye kace turabe umumice y'abakiga baratahumuka babine shongo yo kwanjura umuka so hariye shongo yiturayanjure kugana ndagushaba ngo nyikirize ndabe omumitendera y'abakiga tubanze twareta ikintu mu misho ganyomu kumurakikirize rero mpiseho eshonga eco mukama wanje nico nari ngo mazunya kandi kansha be Ronald be wapikire hiyi ndakwetaga Ronald wigwire geti kandi urenda kurara ubundi yagira ubuzare n'abantu narakwetaga rero akagira ikintu twakora barajya guhaza kugaburira umugeni ubushira ute grâce yawe onyoho ndababone kunyo abakorotaramanya ikintu kuki hajiro wisha ite tutakarurizeho abanza twereke kite kimwe leta nico rero nite tugendane ta musha yafundura nyo nafundura kama tambikira udene siturebe
Yogo mushamu muterere ngaro mpango munonga yayereka mbwenu. Lekwe shubonye hobundi murundi mwana w'amanyatura hulero entezo yaberimo. Kale mwamero na ditugambira ekintu nico. Ni cyeco. Basi mwe kintu nikwe. Nibale. Ngiye baraza kunsasira. Tine temptation kwerije. Ngo ngire ngo mumba akiki arimo. Kwiyaho ndasima. Uramanya Genesis chapter 2 verse 18. Niho baragira ngo uruhanga kareba umushija yabaronere. Yagira ngo kamurondere oye yo muhwezi. Azo wakurikize yaje munenga hino uri kuronda. Mwene icyo nakigamba bwo kugira ngo umusigazo ubuna leta. Umuhwezi we yo uruhanga yamurondire. According to Genesis chapter 2 verse 18. Tawa ryo muri yaba Ochala bwo kwanjira n'imbaga